Lero anena microphone. Balabe basajja bannange twebaza omukolo guno gwe batadde kololo naye abakazi bangi era bo batoze wano tugenda sula mu nnyama nga mbunza era tuli basanyufu nnyo. Tiimu ki? Bwe tuli tiimu Kasolo muje Kasolo muje tiimu ki? yeyazzeeyo okusinga eri obusolo Egwawa. egwa wonna Egwawa sine bawasiba. bombi bwa busolo muje. Kati abo twagala bebaza Victoria mwongere omaanyi mu bakazi wawulwe ntulira ndaba nnyama ngenda sula mu nnyama nga mbuza alhamdulillah rabbil alamina. Twebaza omukolo guno oba gulimu omukolo gwa gavumenti media Itas online TV tuli wano ekololo naye nga kiri magnificent. It is bubbling and sanikidi kitokota sikisanikira. I'm telling you abakazi bangi era bwoba musajja ng'oli eyo osubiddwa nnyo kubanga guno omukolo gwayise bakazi bokka. Tugenda sula mu nnyama nga nvunza naye kirungi kwa abakazi abasajja Otegeeza ki? ennyama tugenda sula mu nnyama nga twevumbise bwe nga mbuuza Nyama kika ki eyo? ennyama fresh Nyama yaki? nyama meat kali mu luzungu ndowooza gye bata manners teziba kyekimu naye era nga bwe bagambe banange tugenda sula mu nnyama nga nvunza era twagala okugamba abasajja abali eyo temusubwa mujje oba kalirayifu mujje buli wotunula olaba savu olaba nnyama ate abasajja Katonda atuwa bano bonna abakyala abali wano omusajja omu sobola bafunisa olubuto nemba noli bona babeera bambuto sanga ogu nga bonna we bali nze ndi wagu era twebaza olw'ensigo zibeewo. Yalatumira omukazi yanoba webale kundekawo bannange wanyamba nalibadde ndababbi singa nga tonkumidde waka ate otambula ndi wano mu nnyama era wano tunuzaako ali kamera tunuzaakawo kamera olabe amasavu olayi nekombye dda zipu nazenzi zimulule zipu yafa ezipu yange yafa nga netekeka guno omukolo zipu yafa olamugiraba yafa nga netekera guno omukolo naye kigera kwera alhamdulillah Allah yebalekera naye bagita Itas TV mwebale kujja amanya bampita guli muli eddala mugudi kati oyinza ogagatta mugudi guli muli ebyo mwebale munsa mbeeri mu Kinyarwanda ebumaana mwebale kujja yalatumira kutumireko Honorable Kabana w'Ensonge omugenzi ow'ebumaana nzalatumira mukwano gwange enfanfe Takombeki weli ntinda ne Boloyenge wekamocha ne munange enfanfe atamukute yagamba kati nenjala mutunuze mwekyo kikakisamira bino byenjogerako basawo ne bannyabo everything fresh tusula mu nnyama nga nvunza era tuli ku Itas TV kati okirabye bw'oba oli eyo oli musajja kyobamanya eno pate yaffe abasajja abakazi batukoledde kapate tujje tusule mu nnyama era simanyi nakumanya ensigo ekirungi ensigo nazikyaginze tugenda zisiga leero ensigo zakusiga leero tulina osiga mama abaana wamma olibedde okunzaalira ennimiro erikiriya waginazo gisaawa muwulidde ebintu ebyo aŋŋambye agenda kunzaalirayo era wenviira wano simanyi osobola kwevugamu mu mmotoka eyo laba ono nagambye bampita Takombeki ndi muzzukulu wa Boloyenge nze bampita guli muli mugudi mannya ga kika gonna naye pisyo ekintu kiri mulaala walayi